mugenda kutikkira kabaka nga talina nsi talina buyinza tagenda kuba na buyinza kati oyo kabaka mumutikkira kukola ki? Uganda yenkya waliwo abatabwagala kabaka alisuwa nti obwakabaka bwaddizibwawo tulina okuddayo emabega eri tudde ne mu kutegeera okwa bulijjo kabaka ali akakasa abaganda nti obwakabaka bwaddawo. Nkulabaawo kati nkulaba ensobi ezaakolebwa newe tuli wano kuba ffe abaalaba ku mpologoma eyalya Muteesa yes tumugamba bino byolowooza nti ono mukwano gwo Muteesa yabiriko ng'alowooza obote muki era ne Muteesa yatuulanga kabaka Mutebi bwe yatuula ne Museveni so tuli mu kuddiŋŋana byafaayo naye abaganda babifaako. Uganda yenkya nti olwaleero bakugamba tubanja gavumenti ssente yes ne bw'obabuuza Charles Peter Mayiga ne banno Mr. Katende gavumenti mugibanja ssente mmeka? Bino twatuula ddi ne tubikkaanyaako nti mu bintu bya Buganda ebyayononebwa mu 66 byali byetaaga okusasulwa omuwendo bweguti era tuvaluing ebyali omuwendo bweguti yes kwache maringendo ebyo twabituukako bino nawe tuli wano we tuli obuzibu wali eri bwe tutategezebwa abantu batategezebwa ku bano kakintu batuula e London yes kabaka ne president boogera ebintu byabwe babiri bakaga Professor Lule nga jasi ye Museveni agamba kabaka bwe naawangula ngenda kuzzaayo. Uganda yenkya Mutebi ng'akola endagaano ezitali mu buwandiike ezitaliiko bajulizi baaliwo yatwala obuvunaanyizibwa okumanya nti ye kabaka wa Buganda. Era bye bayogera ne bwana Museveni mu maka ga Lule yali afunyeeko baabibuulira oba byasigala nga byabwe byaki byakyama bakuuma endagaano zaabwe. Ekwana yagala okikubuza mabega ko waliri nti bo endagaano ze bakola bano ani azimanyiiko. Kakati kabaka fe abamu banjuki kye tubagamba nti bwe tukugamba nti no awo wodita waliwo empologoma n'ogaana okuwulira lukya n'ogikola ki n'ogisanga oba n'ogigwako kuba kati kabaka atuuse mu kiseera ekisembayo atugamba siina buyinza bati oboola endagaano bavuma emikago batuwa byoya byanso waliwo abatabwagala twetaaga endagaano tuziseemu ekitiibwa. Kabaka tafunangayo budde Buganda ye kantuuleko n'abataka bano. Uganda yenkya bwe baatuuka delegate eri kuba bagamba enteekateeka zaakolebwa sali musale enteekateeka ezitwala kabaka mu State House Entebbe zaakolebwa sali musale 29 kati batambula President alambuza Ssaabasajja Kabaka State House. Ekifaananyi nkiraba nkijjukira bulungi nnyo. Naye we baatuuka bano bagundi ba Bishop Wilson Mutebi ba Jebi Walusimbi baani bagendeddeko balina ruumu gye baatuukako Museveni n'akwata Ssaabasajja Kabaka ku mukono ne bayingira mu ruumu abantu bameka. Sali musale n'agamba bano Salimu Sale yaliko era naye in person. Okay. N'agamba bano abakulu tubaleke balabika balina bye bagenda okukola ki okuwayamu bano ne bayingira ruumu bano ne bajja batuula wano ne bali ne boogera bye bayogera ne biggwa ne bavaayo abantu bameka. Uganda yenkya kati olaba kabaka kyakugamba nti abantu batyoboola endagaano. Yes. Naye bw'omubuuza nti Ssaabasajja Kabaka bwe wali oyogera ne President oba ne mwami Museveni ng'akyali muyeekera watwala obuvunaanyizibwa okumanya nti gwe kabaka wa Buganda. Uganda yenkya ekirala kyenjagala abantu bategeere lwaki Mutebi gwe beezingako gwe baleeta Luweero mu lutalo nga biri bye nakunnyonnyolako bamuleeta mu lutalo biki Museveni amumiitinga lwaki ya miitinga Mutebi
ensonga yali ki anti wano waliwo abalangira George Mawanda Chwa yali akyaliwo omulangira Alexander Simbwa yali akyaliwo n'abalangira abalala bakola ki baaliwo lwaki n'abamu baali mu lutale yongoyo omulangira Kasabanda n'abalala lwaki abo Museveni sibe yateesa nabo ekuba nabo baali bakulu baali bankizo lwaki yezinga kwono Uganda y'enkya. Ekigendererwa ky'omukulu kyali ki ekyokugaa nti sikomyawo kabaka wa byabufuzi kyekiri kye yayogerera mu University Germany ngenda kuzzaawo kabaka alinga bendera terina makulu yes tekugamba lwaki onkubidde saluti biki kakati bano babo mayanja bakola ebintu nga babikola okuggusa ekyo. Oyagala motoka ekujja ku kisanga ovudde bunaayira oba oyagala ekutwala ng'oli ku bwangu bwa kukwata flight yo aba Pangolin Tours and Travel Company be banno ddala abasobola okukulamuza ebifo eby'obulambuzi tourism sites munda mu ggwanga Uganda saako ne mu mawanga ga East Africa amalala. Balina emmotoka eza self drive wamu n'ezo nga bakwerako badriver abakugu ate abatendeka obulungi okukutwala ku ngendo empanvu oba family tour. Olina omuntu ogweyagala okuddusa mu ddwaliro mu bwangu oba weetaaga bakutaasa ng'emmotoka ekufuddeko ku kkubo aba Pangolin Tours and Travel weebali okukuyamba. Naawe oyagala reservation ya hotel ng'ova bunaayira beekwate bakubire ku noti 759 293 noti 19 oba noti 778 293 noti 19 obulamu bukwanguyire. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde okukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. abali ku Uganda y'enkya mbaniriza nnyo mwebale kutugoberera n'otuwa feedback wa response ku ebyo bye tubaweereza. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Njagala nnyo feedback wa comment zammwe ze mutuwa zitulambika oba ddala kituufu bye tubateereddeko ku mukutu mubitegeera oba muyinamu ebyo ebibulamu bye mwetaaga okubeera nga twongera okusinyako oba okusomesa okugenda ebuziba abasaako queries oba okwemulugunya okutali kumu oba okwenjawulo nako kutugaidinga abatuwabula mwenna mbeebaliza wamu era temujjangu okumwongera eddala okugoberera emikutu gyaffe emirala gyonna gya social media okusinga ddala TikTok, Twitter oba X, Instagram saako ne Facebook okufuna ebyo byonna ebigwa mu kkowe ery'okusomesa okuyigiriza saako n'okuwabulwa. Abali emitala w'amayanja abali mu Australia, abali Japan, abali China, abali mu Middle East oba mu kyombo ky'Obuwalabu, abali UK, abali United States of America, abali Canada n'amawanga agatali gamu. Nyongera okubeera nga mbalamusaako saako n'omukulu Livingstone oli otalaga amawanga agatali gamu naye oli mugoberezi waffe wa Lulango, ardent follower. Omusajja odiringa nnyo mu bya nutrition oba okwejjanjaba abantu nga bakozesa emmere naffe eyaffe ennansi ebintu ebitali bimu
nkusimamu akensuso ate naawe okola emirimu gy'ogiddukanyiza ku mikutu gino emigatta abantu. LKC Media gwe mukutu gw'olina abantu musa ogugoberera okwejjanjaba ffenna nga tukozesa ebitali bidagaladagala oba ebidagaladagala naye nga tukozesa emmere yaffe ennansi, ndowooza kijja kubeera nga kitugattako. Ndi ne mukadange mu birungi kitugenda kwongera okuba ttooki oba okweyongerayo mu mboozi. Baga emboozi tebankadde okuggyako ng'agikunyumiza yagikaddiya. Tugenda kweyongerayo ku puroguramu yaffe gye twakolako omukulu gye yantegeeza nti oba ekintu kyeyasinjako kyeyogerako nenjagala tujje tugoinge diipa oba okugenda ebuziba ekyokugamba nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro alina engeri gy'akoleramu gavumenti eriko ya President Yoweri Kaguta Museveni era nga n'ebigendererwa bye n'ebiruubirwa bye tulaba byonna kagenderere that not by mistake biriwo okugenda maaso okutuukiriza agenda ey'abali mu bukulembeze. We twakoma omulundi guli nga tuli ku kasozi Naggalabi ebudde awo abakulu bakutte ebiwandiiko balayiza yekyeyayita okulayiza so si okutikkira Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi era naga nti ne bino ebiriwo byongera okulaga nti twandibanga tulina mulangira so si Ssaabataka nga bwe twabiraba banga bwe yabyogera okuva e Nairobi meeting gye baalimu n'ebirala byali mu programu eyo wagiraba gye twagala okwongerezaako tugende mu maaso tunnyonnyoke paka gye tunategerera ebintu ebitali bimu. Mukadde wange nkwaniriza nnyo nsaba namusize kuba tugoberera ku mukutu ate tugende mu maaso ssebo. Ssebo neesiimye okubaako nammwe olunaku lwa leero. Njagala okwebaza Mukama Katonda eyatufuula abaweereza wamu naye. Njagala okulamusaako abantu mwenna abagoberera omukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya mu mawanga yonna gye muli abali e Uganda n'okwetooloola ensi yonna nga simenye ekinoomu mbalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda era Mukama Katonda bawe omukisa. Oyo omwami ogambye yaani atunda emmere eddagala lyaki? Omukulu Livingstone ali Italy. Yes. Mukulu Livingstone njagala kubagatirako akantu kamu ku bigambo bye. Abakugu mu byobulamu bakugamba lya emmere ng'eddagala. Yes sir. Oleme kulya ddagala nga mmere. Bw'olya emmere obulungi. Yes. Kitegeeza omubiri gwo oba ogujjanjaba. Naye bw'otolya mmere bulungi otandika okukuwa ebisaaganda by'empeke. Zino zimire ku ssaawa 4 eyalibadde breakfast, zino zimire ku ssaawa 7 eyalibadde lanchi, zino zimire ng'ogenda okwebaka ate bateeka okukubayo empiso kati oba otandise omubiri gwo guliikiriza n'eddagala. Yasomesa basically bantu engeri gye tuyinza okukozesa emmere yaffe. Yes. Ennansi netuyamba okubeera abalamu. Actually awangalira mu Germany era agoberera nnyo programu zo yampereza obubaka nanga nti ekyanga tutandika okukola programu zino akusiima era akwagalira nnyo ddala engeri gy'osengekamu obubaka. Ekyo kyenjagadde okugatta ku bigambo bye oba ku vision ye okubiriza abantu okukozesa emmere. Era yo mukutu gwe LKC Media yakola ebyennyini kusomesa abantu nutrition okubeera nga abantu okulwanyisa endwadde ezitali zimu si kutuuka ate kukozesa ddagala lino ery'abazungu kubeera ku mpeke buli kaseera. Nendaba nga bw'aba atugoberera kigwanidde okubeera nga ne bannayuganda tubasindika balabe omukutu gwo okubeera nga bajjamu ekyokuyiga n'amagezi. Nange mwebaza olw'ekyo kyagasseeko okulamu etoffaali lyagattako ya. Njagala tugende buterevu mukadde wange tusimbulize wali we twakoma mu programu eri gye twatandika. Programu zino bwe ziti bannayuganda batugoberera tukyanoonya tukyali mu nteekateeka tugenda baleeteranga amazima ag'ebuziba naye nga tutuula mu programu ne tubanyumiza oba kubanga kunyumya kuwaya yeetobeseemu ebyafaayo ebyakakati ebiriwo ebyaliwo ne mu maaso gye tulaga
tukkiriza tuli mu masaŋŋanzira ng'eggwanga Buganda ne Uganda okutwaliza awamu naye okumanya gye tulaga ne gye tutegeera oba okukola bye tutegeera twetaaga okumanya gye tuvudde we tuli wano tutuusewo tutya ne mu maaso eyo so enteekateeka tukyazikola ensonga lwaki tugenda baleetera puroguramu namutaayiika ey'okuba torch mu byafaayo by'eggwanga byaffe Uganda ne Buganda n'amawanga amalala gonna agakola Uganda we tuvudde we tuli kati ne mu maaso gye tulaga mu kadde puroguramu gye twakola twakoma tuli Kasozi Naggalabi mu description oba mu kutaputa ku kye wagamba nti ekyakolebwa okutikkira oba ffe kye tuyita okutikkira kwali kulayiza abakulu abaleetebwa nga baleetebwa ne bakubisibwa n'ebirayiro omukulu Charles Peter Mayiga omulala yali Nkamba Omugerwa abalayiza Kabaka yes njagala yali Solicitor General ndowooza ku mulembe gw'Obote yes ne John Katende so program eno twakuba torch mu kudda oba okudda kwa Obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda watutegeeza nti abakulu baatuula e Nairobi ng'ekigendererwa kyali kya kumukomyawo nga mulangira yadde nga kitaawe bwe yakisa omukono Sir Edward Muteesa Frederick Luwangula owookubiri yali amaze bwe yamukisa omukono ebungereza gye yali amaze okukakasibwa nti ye Kabaka naye bano bwe balaba abaagenda mu nsiko Obwakabaka tubuzza tutya nga amaanyi gali agaaliwo ettutumu obuvumu bwonna byonna influence tubunafuya tutya abakulu ne batuula ne bagaa no ndowooza akomewo nga omulangira Grace Ssemakula naga ndowooza bwe kiba kiri akiganye tumukomyewo nga Ssaabataka we tuba tweyongerayo Kasozi Naggalabi ebyagenda mu maaso ndowooza tuba tutandikira kati nga tetunnatuuka ku Kasozi Naggalabi ndowooza tuddeko katono emabega ku bigambo bibiri ye President Museveni agamba Kabaka gwe ngenda okuzzaawo si wa byabufuzi akyogera wa mu nsiko mu njogera ze yakyogererako wano nga amagye gava mu lubiri ne mabega nga ajja akola komenti Baganda bamugamba otuwadde byoya byanswa kakati waliwo ensonga endala kwali kukyusa mu constitution ya 67 eyali eriwo mu kiseera ekyo gavumenti ya NRM gye yalayiriramu kati mwali mwakawaayira akagamba nti Obwakabaka buwereddwa n'ebintu ebyo ebifaanana bwe bityo yes kakati balina okukyusa mu tteeka eryo bateekewo nti kati Kabaka asobola okubeera muki asobola okubeera mu Uganda n'abantu basobola omwogerako kati ekintu ekyo yali Anthony General mu kiseera ekya Bumayanja yes ye yakiwomamu omutwe era bwe bamala okuteekawo okukyusa mu constitution eyo kati ne bateekawo akakiiko ke bayita akamatikkira kano kaawukana ku ka Supreme Council ya Ssaabataka kati akakiiko kamatikkira k'omulimu gwako gwali gugenda kukola ku ekyo kyokka kutikkira kya kuteekateeka matikkira yes kati akakiiko ako kaali kakulirwa Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere eyali minisita wa Foreign Affairs nga amyukibwa Bumayanja nga kuliko Mwami John Katende nga kuliko omukulu Professor Ssemakula Kiwanuka nga kuliko Professor Gwayambadde Nakigoye mpozi abo ate mu Ssaabataka Supreme Council abantu be nalekayo Professor Ssemakula Kiwanuka Professor Nsibambi Professor gundi Eddie Lubowa kati abo bonna baaliko mu gavumenti ya Muteesa
owokubiri. Eddie Lubowa yali mu gavumenti ya Muteesa. Kakati abo bebeeyongerako. Kakati bebateeka ku kakiiko kano akamatikkira ne kwegattibwako mukadde waffe Bishop Adrian Kivumbi Ddungu omugenzi, ne kwegattibwako Misairi Kawuma, ne kwegattibwako ani ewo omulala. Anyway, n'abantu bangi, ndooza mukulu Grace Semakulu oyo naye n'abeerako, n'abantu abalala, naye focus tugiteeke ku bano abasatu: Katende, Abu Mayanja ne Semwogerere. Kakati ku kakiiko k'amatikkira. Kati okusinziira ne ku tteeka liri eryava mu kukyusa akatundu kali akazzaawo abafuzi ab'ensikirano, abazzukulu babuuza, naye byonna bye mugamba nti mugenda bikola lwaki? Abazzukulu babuuliza mu lukiiko lwabwe olw'abazzukulu ba Buganda. Kuba bwe mutugamba mugenda kutikkira Kabaka, naye nga tewali bulambulukufu bulaga nti Kabaka Buganda yagenda ogifuga. Mwasinziira kuki? Anti nkugambye ekiri Museveni kyakugamba, nze nzizzaawo Kabaka atali wa byabufuzi. Ye ekyakigamba abantu bo bano balowooza waliwo abalina engeri gy'okuferera Abaganda nti Museveni tugenda mugamba tuzzaawo Ssaabataka, tumugambe naye tuzzaawo Kabaka, tugende nga tumuzannya obuzannyo. Naye ate nga Museveni alina Abaganda bennyini abamubuulira ebintu we biteekwa okukola ki? Okutambula. Kati nga bano balimba Abaganda nti tukole kino, tuwangule kino, tuweeye n'empiki, tulye zino, nga gwe bagamba gwe bazannyirako empiki alina emabega mu mugongo gwe abamanyi bano bwe beesaaki empiki. Naye ye Museveni avaayo open alabagamba Kabaka gwenzizaawo waki? wa byabuwangwa byokka, si byabufuzi. Tagenda kwetaba mu byabufuzi. Kati abazzukulu babuuza, Kabaka atagenda kwetaba mu byabufuzi agenda kukola mulimo ki? Ekigendererwa ky'omukulu kyali ki eky'okugamba nti sikomyawo Kabaka wa byabufuzi? Kyekiri kye yayogerera mu University Germany. Ngenda kuzzaawo Kabaka alinga bendera. Terina makulu. Tekugamba lwaki onkubidde saluti biki? Kakati bano Babu Mayanja bakola ebintu nga babikola okuggusa ekyo. Kati tubuuza, babuuza Semwogerere, mugenda kutikkira Kabaka nga talina nsi, talina buyinza, tagenda kuba na buyinza. Kati oyo Kabaka mumutikkira kukola ki? Naye olw'okuba abantu gundi community y'Abaganda eri Galibo tebaagala kuwuliriza muntu abawabula. Bo balowooza nti babeerako ne kye bakola ekiraga abalabe baabwe nti bamaanyi. N'olwekyo bateekwa okuŋŋaana balage nti baaki? Bamaanyi. Kati ye oli tebimukwatako, asigala agenda mu maaso naki? N'enteekateeka ze. Ekyokubiri, munda mu ye nga mulimu abantu abagenda okukola omulimu gwe bateeseteese. Kati eky'Abaganda kyetuba tetumanyi. Kakati kano akakiiko kaba Dr. Paulo Kawanga Semwogerere, kaba Abu Mayanja, kaba John Katende, bino tekabikola mu butamanya. Bino byonna byali kagenderere, ebyali bikolebwa baali babitegedde ng'era babigenderedde ti kino kye twagala tukole. So tewaali nsobi yonna ekolebwa. Kati gwe oli atuuka n'agenda ng'alaba ati
wano twatomera tutya wano twatomera tutya wano twatomera tutya wano twatomera tutya. Yes. Naye nga ba chief architect bebali abayamba President Museveni okutuukiriza kyayagala okukola ki okufuna. Kati bwe tugende Naggalabi batuusi bo bawangudde kuba abantu aboogera kati nga bwenjogera baba batono. Era abantu wano mu Buganda tebabawa nnyo budde naye abo balabe tulabika njuki eddoboozi lyayogerera mu ddungu lirina kye litukola ki yandiba Yokaana lirina kye litulabula. Yes. Basigala bagoberera sitaani kati bwe bamala okutuuka mu mbuga ya sitaani atolo nga batandika okukaaba kati mwenjuki temwatulabula kati tetwalifunye bizibu bino byonna. Naye nga okulabula kukola ki kubeerawo abantu baffe ne bagaana okukola ki okuwuliriza. Esebo tugende Naggalabi ebyali e Naggalabi njagala tugende tulabe ebyagenda mu maaso e Naggalabi. Kati batandika okwetegekera olunaku lwa 31 Julayi 1993. Yes. Kati nga akakiiko kali aka Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere kasinzizza amaanyi sigamba nga kawangudde abazzukulu babasinzizza amaanyi n'ekirala kibatera okukubisa Abaganda baba boogera okubasirisa ye numerical strength nti oli bwasitula kati nga bwolaba ebyo byabadde misinde awo omuntu atunuulira ekyo kyokka ebirala ebikulu ebikola ekyo taddamu bikola ki kubitunuulira. Yes. Kakati omuntu yatunuulira obwesedde bw'abantu obwali ku lusozi Naggalabi bino ebyokugamba abazzukulu bayogeranga kabaka talina bwakabaka. Yes. Kabaka bamukoledde etteeka erimugamba anaawaabanga naye anaawabirwa. Eyo babikola ebyokukola etteeka nti anaawabiranga tannatuuka kutikkirwa. Babikolera wali mu kukyusa constitution ya 67. Bakikola mwaka ki ogwo kozi? Mu 1900 iziti yali 87. Etteeka ly'abafuzi ab'ensikirano we lyajjira mu palamenti. Abatannakomawo Constitution Act. Yes. Lya 1987. Byonna babikola bavudde e Nairobi. Kati bali wano. Yes. Ne kabaka akomyewo. Ekirala kyenjagala abantu bategeere lwaki Mutebi gwe beezingako gwe baleeta Luweero mu lutalo kwaki mbadde ngenda okubuuza nga biri bye nakunnyonnyolako. Bamuleeta mu lutalo biki Museveni amumiitinga lwaki yamiitinga Mutebi ensonga yali ki? Anti wano waaliwo abalangira George Mawanda Chwa yali akyaliwo. Yes. Omulangira Alexander Simbwa yali akyaliwo. N'abalangira abalala bakola ki baaliwo. Lwaki n'abamu baali mu lutale eyo ng'oyo omulangira Kasabanda n'abalala. Lwaki abo Museveni sibe yateesa nabo ekuba nabo baali bakulu baali bankizo. Lwaki yeezinga kwono? Ekigendererwa ki? Yali amanyi Abaganda ono gwe bakola ki gwe bawuliriramu gwe bamanyi. Ye kabaka waabwe ali mu buki mu buwaŋŋanguse gwe tusobola okukozesa. Yes. Fe okuteeba ggoolo yaffe. Ate era akagerejewo ebyago nebyolubiri bwe byaliwo okulumba olubiri kabaka agenze mu buwaŋŋanguse ng'abalangira bano bayinza obutakwata bulungi ku mitima gy'Abaganda. Yes. Nga bw'okomyawo kabaka oli sikukwata ku mitima gy'Abaganda. Abaganda bo abalangira babamanyi. Naye akaseera kubaali tebaagala kabaka.
naye bwokera ku makya nobaga nti ono ye kabaka yes tebagala kuddamu kuwuliriza kirala era kyekugamba nti abaganda ab'omulembe okugenda mu maaso bateekwa okubeera abeegendereza ennyo. So mukulu amuleeta ng'akimanya ekigendererwa nga amanyi kiki abaganda kye bali ku mutebi. Yali amaze n'okutegeera ndowooza kye beetaaga mu kaseera yes ate ekyo tekitandikira na wana eno kyajjako mu lutalo olwajjako Amiini baali bagamba nti Dule okujja bwe baali boogera ku Lule ng'akulembeddeyo NRM ekibiina kya political wing ekyalwanyisa Amiini nga Abaganda propaganda yali mu Baganda ng'abagamba Dule akulembedde olutalo olujjako Amiini akomyawo omwana waani yes akomyawo omwana wa Muteesa kati nga mu matu g'Abaganda kikola ki mwekiri naye kati Dule teyamukomyawo nga bakiteeseteese mu lutalo lwabwe olwali lugenda e Luweero. Okay. Kati n'ekyo ekyokuga nti olutalo lw'e Luweero biki byonna byali mu nteekateeka si byagwawo bugwi nti Museveni bamubba akalulu bamanyi emyaka ya ginene mabega baali bategedde bakitegeka nakugamba nti abategeka abajja ne badesigninga olutalo luno we lunaalwanira bajja mu 1977 ne balambula Luweero oyo oba Luweero triangle yes we wali ebibira we wali amazzi we wali emmere so kyatwala akabanga sigamba nti kyagwa bugwa era Queen Kasita yajja Dar es Salaam ne Henry Kissinger ne bagatwagala abagenda okutuyamba okujjako Amiini kakati ba Henry Kissinger ne Queen ne Margaret Thatcher yes ne bateeka amaanyi mu lutalo lw'e Luweero okufuna baleeta be bayita New Africa Breed Leaders okitegeera bulungi kati mwabo mwe muli Yoweri Museveni mwe muli Paulo Kagame mwe muli mwe mwali ono gundi Laurent Kabila mwe mwali John Garanga oba Salva Kiir yes batandika 77 eri emabega yes naye nga abaali mu programu eyo ye Margaret Thatcher ne Henry Kissinger Foreign Secretary wa America the new breed of leaders baleta ba new African breed leaders sebyo olutalo bino ono byatugambye batugamba nti akaluwe kabbibwa kinaana kakati ekyaffe tetusooka kusoma design ya bintu kakati awo ebyo Kabaka Mutebi byajjamu ekirala kye sikugambye nti balonda abantu babiri bali aba Margaret Thatcher ne Henry Kissinger balonda Gaddafi ne mwalimu Julius Nyerere okukola ki okuyambako ku lutalo lwabwe ku ntalo zaabwe ze bagenda okusiga mu Afrika entalo basiga nsige yes I know Gaddafi agenda ku supplyinga byakulwanyisa mu mawanga gano Nyerere agenda ku supplyinga sente kati basindikanga sente nga zigukira mu gavumenti ye Tanzania ne basindika ebyokulwanyisa ne bigenda wa Libya ebiva Libya ne bisaasaanira amawanga kati ye Libya nga yebigaba okiraba bulungi kakati abantu bagenda ne balowooza nti bino bana abasajja bamaanyi nnyo bazira naye nze basaabalwanyi nze kyenjagala naddala abaana abayogera olulimi lw'enjogera bategeere ebintu bino bwe biba bitegekebwa wa gye bitandikira n'ekigendererwa
n'obugazi bwakyo kati balemenga kulaba kantu nga katono bakabuukire bonna bakuŋŋaanira awo batandike oluyoogaano batuule bagaziwe bwe tuba twogera ku bwana Museveni tumutegeera nti ye oba nedda kati olaba kabaka kyakugamba nti abantu batyoboola endagaano yes naye bw'omubuuza nti Ssaabasajja Kabaka bwe wali oyogera ne pulezidenti oba ne mwami Museveni ng'akyali mu yeekera watwala obuvunaanyizibwa okumanya nti gwe kabaka wa Buganda watwala obuvunaanyizibwa okumanya nti gwe kabaka wa Buganda yali alina okumanya kuba we yagenda okuzibwa yali already kabaka kati Mukaabya Walugembe Muteesa ow'olubereberye yayogera ne Henry Matton Stanley abasinga kyemuyita nti ebbaluwa ya Muteesa gye yawandiikira Queen yali ayogera na munnamawulire newankubadde yali mu kesi newankubadde yali mukubi wa maapu yes naye bwe yali ayogera naye yamugamba nze kabaka mwene n'abataka ba Buganda n'abantu bange Muteesa teyagamba nti nze Muteesa ebintu bye yawandiikira Queen Victoria yamugamba nze kabaka mwene n'abataka ba Buganda n'abantu bange nolwekyo Muteesa teyakola yekka yakola n'abataka byayogera yes bibye n'abataka baki ba Buganda ng'abeebuuzizzaako n'Abaganda baalamula kati kyembuuza Mutebi ng'akola endagaano ezitali mu buwandiike ezitaliiko bajulizi baaliwo yatwala obuvunaanyizibwa okumanya nti ye kabaka wa Buganda era bye baayogera ne bwana Museveni mu maka ga Lule yali afunyeeko baabibuulira oba byasigala nga byabwe byaki byakyama bakuuma endagaano zaabwe ekwana yagala okikubuze mabegako waliri nti bo endagaano ze baakola bano ani azimanyiiko kakati kabaka abamu banjuki kye tubagamba nti bwe tukugamba nti no awo woodita waliwo empologoma n'ogaana okuwulira lukya n'ogikola ki n'ogisanga oba n'ogigwako kuba kati kabaka atuuse mu kiseera ekisembayo atugamba siina buyinza bati oboola endagaano bavuma emikago batuwa byoya byanso waliwo batabwagala twetaaga endagaano tuziseemu ekitiibwa kabaka tafunangayo obudde Buganda ye kantuuleko n'abataka bano mbagambe naye bwe twali mu maka ga Profesa Lule London bwana Museveni yajja ne twogera ku bigambo bino bye tulaba mu bbaluwa zawandiika oba ebiwandiiko byafulumya mu bubaka bwe katugeze nanze ndi kubyayogerera enagala bibino ebyebiwandiiko byammwe saagala binyingiza nakye ŋŋamba ekyemikago okay kale tubikitwale ekyemikago kyendiko tusobola okubeera nga tulowooza n'okutta endagaano okukola endagaano ez'ekisajja kikulu yatuzolooza nti obubaka bwaffe kumbe bulina gye bulaga naye yali abuulidde ku Baganda nti nze nga kabaka wa Buganda bino sibikola nzekka mbikola n'abataka nga jjajjange mbikola n'Abaganda nga jjajjange bwe yakola ng'abazzukulu abaaliwo akakiiko kali aka Ssaabataka Supreme Council n'akamatikkira kano ne okola ennongoseza mu ssemateeka oli ow'enkagamu omusanvu tuzano mu 87 abazzukulu w'Abaganda w'Obuganda bwategeezebwako ku bino mu bulambulukufu bwabyo nti bannange first and foremost tukomyawo obufuzi obw'ensikirano kati awo tutwaliramu Bunyolo Busoga ab'Etooro abaawa bonna obwakabaka bategeezebwa amawanga gano gategeezebwa gabriefingibwa ku kiki ekigenda gagobereranga Buganda gagobereranga kiri Buganda
Okay. Naye nakubuulira emabega mu program eyise nti abataka nabo batomeza baki? Yes, batomezebwa. Ne babatwala ne babateekawo. Grace Semakula. Kakati bo bana abaganda nga abazzukulu babataka byebintu babisoma mu mawulire. So tewaliwo nti bakugamba okubriefing oba okuwa abantu bannyonnyoka ensonga nti ebyaliwo biri okulumba olubiri biki bina byonna kakati na bino naye tugenda kutambula bwetu ebyo tebyaliwo era tetubiteesangako ebyankaaga mu mukaaga Buganda teweebwanga mukisa biteesaako kuba nga tonnagenda kuba kati era kyekizibu ekiriwo nti olwaleero bakugamba tubanja gavumenti sente. Yes. Nebo babuuza Charles Peter Mayega ne banno Mr. Katende gavumenti mugibanja sente mmeka? Bino twatuula ddi ne tubikkaanyaako nti mu bintu bya Buganda byayononebwa mu nkaaga mu mukaaga byali byetaaga okusasulwa omuwendo bweguti era tuvaluing byali omuwendo bweguti. Yes. Kwache maringendo ebyo twabituukako bino nawe tuli wano we tuli obuzibu wali eri bwe tutategeezebwa abantu batategeezebwa ku bano kintu batuula London. Yes. Kabaka ne president boogera ebintu byabwe babiri nakaga Professor Lule nga jasi ye Museveni agamba Kabaka bwe naawangula ngenda kuzzaayo. Yes. Museveni yali kusuwa diru nti agenda kuwangula oluki yakuba bamulye mabegorede nga bamubulidde kyagenda okukola. Yes. Bwe naawangula olutalo ngenda kukola ki? Ngenda kukuzzaayo. Kabaka amubulidde ennaku gyalimu e London. Kakati president ye alina bahandola, Kabaka ye talina. Kati ateesa n'omuntu agenda okufuuka president alina byagenda okussa mu nkola, alina amaanyi, alina ebyobufuzi, alina ebyensimbi, yes, alina n'obuyinza. Yes. Ono anyumya naye ng'omuntu wa bulijjo. Mu bufunzi Ssaabasajja Kabaka yalina okubeera n'abataka. Yes. Balina okubeerawo. Yes. N'abaami b'enizoga nti ab'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda. Side zombi. Era ne mu lutalo Museveni lwe yali agenda okulwana, Kabaka yali ateekwa okubeera ne ttiimu ye. Yes. Ng'eri mu lutalo eyo nga ku high command ey'olutalo lwa NRA nga Kabaka alinako abaki wantogera ku nsobi ezaakolebwa kagenderere. Yes. Nga si nsobi nti there are mistakes. Nti mistake. Yeah. Okiraba? Kakati Kabaka atuula ne president. Ewa Professor Ulebani abalala abaaliyo apart from waliyo ndoza mukulu Samson Kiseka ne Dr. Jaka Luyombya n'abalala. Naye abo babiri benkyajjukirako. Oyogere ku kyaba handlers aba president yagenda delegation yagenda na nkugamba nti president emabega yalinayo ba handler. Yes. Yalinayo Mwalimu Julius Nyerere, yalinayo ba Grace Semakula, yalinayo ba Margaret Sacha, yalinayo ba Henry Kissinger. Nga Mutebi ali nani? Bwatuuka wano 2023 n'akugamba nti Obwakabaka wadde bwaddizibwawo naye tebulina buyinza, waliwo abatabwagala. Kabaka alisuwa nti Obwakabaka bwaddizibwawo. Tulina okuddayo emabega eri. Tudde ne mu kutegeera okwa bulijjo. Kabaka ali akakasa Abaganda nti Obwakabaka bwaddawo. Nkulabaawo kati nkulaba ensobi ezaakolebwa newe tuli wano. Kubafu abaalaba ku mpologoma eyalya Muteesa. Yes. Tumugamba bino byolowooza nti ono mukwano gwo. Muteesa yabiriko ng'alowooza obote muki. Era ne Muteesa yatuulanga Kabaka Mutebi bwe yatuula ne Museveni. So tuli mu kuddiŋŋana byafaayo. Naye Abaganda babifaako.
Obote, Abu Mayanja, Nelson Sebugwawo, Eddie Lubowa, Daudi Ochengi, basi Obote bamutwale bamunanika. Afukamira mu maaso gani ga Muteesa. Yes. Bakola omukago gwa Kabaka yekka. Yes, KY. Bwe bamaliriza omukago bagenze mu parliament. Obote afunye namba y'abamemba ba parliament abasinga obungi. Bwakimaliriza Obote n'afuuka prime minister, executive prime minister. Aduumira amagye, avunaanyizibwa ku ssente, head of state. Kakati amaliriza akwata Muteesa amukuba. Ayagala omusalako omuki. Ebyo Abaganda babimanyi. Babuulira Mutebi nga yakajja. Ono si mukwano gwo. Kyovala abazzukulu baakubwa nnyo okubeekinga sure nti bye mwali mwogera nga mubuusa abantu. Basirika. Kati gwe bongamba. Tibwese makula ga president abali tubaleke tukole bwetuti ne bafuna numereko namba. Nenga kye mwaliko nzikanya nawe. Twali twakirabako mu byafaayo. Nti okutereeza ensobi ziri ebyafaayo bye tubaddemu Yesu wano tubukomyawo bino na bino tusoke tubyadressing ekyo nali nsuubira Ssaabataka Supreme Council nga saako n'abazzukulu abataka abalanga twali mwalina okukwatagana wamu ndowooza tubeere n'eddoboozi limu nga eddoboozi tuliwo omuzindaalo gwaffe ye Ssaabasajja Kabaka nga tagenda mu kuteesa kuba tewali kyakuteesa bibye ng'omuki ng'omuntu naye nga tagenda kuteesa bibye nga gurupu y'Oluganda n'ab'emikwano yanakola kya Ssekabaka Muteesa ew'olubereberye abataka n'abantu bange ayogera ne Queen Victoria awo nkunyonyose bulungi tuli ku page yemu okiraba obuzibu bwe buli ndabawo naye nga Kabaka Mutebi yatuukanga n'ekiseera nga bw'oyogera ku nkolagana yaabwe ne Mwami Museveni akusenda akukyawa atondowala abazzukulu nga tetunada nagalabye abazzukulu temulina mukisa gwe mwafuna kulaba ku bantu bano aba Ssaabataka Supreme Council akakiiko k'amatikkira kitemwafuna mukisa ogwo twayogera nabo Dr. Paulo Kawanga twamuwandiikira n'ayanukula basajja abagunjufu Abaganda bagezi tebaanukula Cyrus era bw'omuwa ebbaluwa n'alaba nga agituulako nkitomanyawo oba yagifunye oba yakoze atya ng'agituulako akaseera ako kuba era nze waliwo ebbaluwa emu eyagenda ew'omukulu naye yamuleeta ow'Entebbe ow'Ebbanda oba w'Emmengo omukulu w'Emmengo naye yafuna ejjijji nga yabazzukulu yamera olutiko era yayagala okumanya ebbaluwa eyo yatambudde etya mwaka kyogo 2011 awo 2011 kanga bw'otunula amaanyi na buli kimu n'ogamba kati afaaki abataka mu biseera ebyo ninza kukyogera nti baali batunuddewa abataka baali tuyinza okugamba nti nga bwe nakugamba nti baagenda mu State House nga tebatudde kutuula kuteesa bakyalimu okutya kuli kakati nga naye nze kyendowooza ne kati Abaganda abaliwo ensobi gye bagenda okuddamu okukola kwe kubanga buli Muganda ali wuwe
kyenkyanonya linda nga tunagenda kyenkyanonya okukaaba n'okulajana kw'abajjajjaffe abataka b'obusolya kuba ekya Ssaabasajja Kabaka nkinoonyeza ensobi kati nja kudda ku kya abataka bano bakaaba olwaleero mu obutalaba kabaka 2000 njagala kutega ekizibu kyabwe wekiva ng'ate wali ndaba ng'abaalina omukisa nga tetunatuuka mu kutikkira nga Ssaabataka Supreme Council eteekeddwawo abataka tewali ddoboozi lyonna lyafulumayo okulaba nga kuba buno Bwakabaka bwabwe bino ebiteesebwako byonna Ssaabasajja Kabaka amazima amatuufu mu buwangwa mu nnono gy'emmanyi talina ngeri gy'atandika kugenda ye nga ye ng'abataka baneeno tebaliiko mu byemmanyi mu byentegeera baliriddawa emabega yonna emyaka gyonna 87 abajja babeetegekedde nakugamba nti John Katenda ayisa fatwa yes tewali akkirizibwa kwogera ku nsonga zino okuleka abantu babiri okujjako Ssaabataka Supreme Council naye enkiiko endala olw'abazzukulu n'olw'abataka ziwereddwa okuyingira mu by'okwogera ku by'Obwakabaka kati ne wasigalawo lumu Ssaabataka Supreme Council etegeza abataka okukaaba kwabwe kati kulina kutandikira omuziziko ogusooka oba ekisenge ekisookawo wekiteerwawo okubaboola okubazza wabbali era kati ono ne bamujja ne kukuba gundi Ssaabataka yes ne bagaa kati tujja kulondangawo omukubiriza w'olukiiko gw'oli wa kitalo nnyo ekyo bakisalirawo eri mu Ssaabataka Supreme Council Ssaabataka Supreme Council kwegamba ekigendererwa ekikulu ekyali kyakutema mpenda zonna ezimuteekako olukomera okirabye nkiraba kati nenkugamba nti n'okumuleeta bakukusa muki yes mukukuse kati atuuka wano ebyo byonna bikola ki bikolebwa kakati nze ekyeŋŋamba nti bino byatugamba emikago bagivuma endagaano bazityoboola newankubadde teziri mu buwandiike ye yali afuddeyo okumanya bwe naba ŋŋenda wano bano abasajja bajje tutuule wano twogeremu olwaliro lwentegedde nti obubaka bw'emikago okuvya ddala omwaka oguwedde tebubadde bwaffe ng'Abaganda kyenzijemu tugende Naggalabi naye tumukube mu ttooki ate tumulisize n'abalijja bwe tuba twogera ku bino ebintu waliwo ebintu bye tulowoozaako tuleme bitwala ng'ebyaffe eby'obwannannyini ekibuuzo kino kikulu nendaba kuba waliwo n'abaali tukusange ku kisaawe ng'ozze kulaba mupiira tukusaleko bw'oba otya nti no banaakulaba nga otusisinkanye naye nkugambye nga ne bw'oyogera ku mukwano gwabwe naye kennyini kimuyisa buki kimuyisa bubi era bw'ona ogenda okutunula wano mu 2009 nga bamaze okutta abaana ebyebugerere pulezidenti amuyita yes nzijukira ndowooza zaali nga 3 Septemba bagenda mu State House JB Walusimbi Mulangira Wasajja Bishop Wilson Mutebi ne baani abalala abaali Kigunde teyaliiko nzikyange yaliko delegation eyo Katikkiro Charles Peter Mayiga teyaliiko anyway ndoza yagenda after gundi eyo ye yali atwala biri bye bamuzaayo ebugerere kakati bwe batuuka delegate eri bagamba enteekateeka zakolebwa sali musale enteekateeka ezitwala kabaka mu State House Entebbe zakolebwa sali musale 2009 kati batambula president alambuza Ssaabasajja Kabaka State House ekifaananyi nkiraba nkijjukira bulungi nnyo naye we batuuka bano bagundi ba Bishop Wilson Mutebi ba JB Walusimbi baani bagendeddeko balina luumu gye batuukako Museveni n'akwata Ssaabasajja Kabaka ku mukono
ne bayingira mu ruumu abantu bameka. Salimu Sale n'agamba bano. Salimu Sale yaliko era naye in person. Okay. N'agamba bano abakulu tubaleke balabika balina bye bagenda okukola ki? Okuwayamu. Bano ne bayingira ruumu, bano ne bajja batuula wano. Ne bali ne boogera bye baayogera ne biggwa ne bavaayo. Abantu bameka? Kakati eby'Abaganda tulina abantu abafuddeyo okubitunuulira n'okubitulaga. Nzijukiza mukozi Buganda era bwa briefingibwa ku meeting eyo kiki ekyavaayo. Oluvannyuma twafuna memorandum of understanding. Etwala ebitundu byaki bya Buganda. N'olwekyo saako ne kye baatugamba eky'ebintu ebimu ebyokuddizibwa ndowooza oba si yeyo mwe muva ndowooza ebyapa biki. Yes, ey'okubinoza gye mbadde njogerako endala eyadda. Naye ndowooza mu puroguramu ezinajja we tunaayogerera ku byapa ebyaddizibwa Mengo, we tunaayogerera ku mabanja Mengo g'ebanja tugategeere amabanja ago gaava ku ki? Yes. Gaavaawa era baani abaatuula ne bavaluwinga nti kino Buganda kyeteekeddwa okufuna. Ezijja kuba programs ndala. Okiraba? Yes. Kakati tujje Naggalabi wanene ebikolebwa omukolo ogwo. Omukolo baleeta ebimabega tubitegedde before omukolo. Kabaka nga bakozeewo emikolo egiri ceremoniyo. Abantu bateekwa okulaga ebyedda Abaganda bye baakola, emikolo gye baakolanga kwani ku muntu afuuka kabaka. Ne bonna ne babakuŋŋaanyizaawa e Naggalabi, Kasujjulubinga gye baamutwala, Mugema gye baamutwala, Nankere gye baamutwala, ne Semanobe gye baamutwala. N'abataka abalala Baseruti, ndowooza n'Omugirinya, naani omulala, abakola abaami ab'ensikirano mu Buganda abakola emikolo bonna baakuŋŋaanyizibwawa. Akakiiko kano ak'amatikkira Profesa Ssemakula Kiwanuka baasalawo bonna babeere Naggalabi. Kikatebe Kabaka yamugirirako wa era omukolo bagukolerawo Naggalabi yaliko. Okay. Kati bwe baamaliriza okukola bino, wali olabyeko nga basumika ennaku zino abasika. Kati bafaaza bajja ne basalako olujja, naye nga balina baagenti baabwe munda mu famire. Bafaaza oba kereziya ejja neesalako olujja. Kati muba mujjayo effumu lye munaawo omusika ne bagateeka ddamu emwanguye, muba mukola kino ne bagateeka nawe wabule kubuzeeyo eri. Bafaaza baatuuse dda. Kati ng'okusabira omusika kye kikulu okusinga omukolo ogumukolebwako okufuuka omusika w'ennyumba eyo. Kati ne bino balina bye bagamba ekyo mukireke. Misairi Kawuma ne Bishop Ddungu be baadvisor. Profesa Ssemakula Kiwanuka yamanyi, yalinga akiikiridde abataka baaki, oba yali historian mulungi. Kakati bakola ebintu awo. Mukadwa Kasujjulubinga aleeta eddiba ly'engo, balinyisa Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo, bamusumika eddiba olubugo, eddiba ly'engo. Kati bannaddiini ne bajja ne bamwambaza engule nga King Charles oba nga Queen. Kati omukolo gw'amatikkira ne gukola ki?
ne guggwa ne bamusitula ne bamutwala mu kidaala ne bamulayiza ne bamutwala mu kidaala ne bamutuuzaawo. Kati emikolo gyonna ne giba nga gikoze eki? Njagala ekibuuzo kiri kankikyuse mbadde ngenda okukibuuza mu buwangwa obutuufu obulombolombo omukolo ogwo gulina kubeera gute, gulina kutambula gute? Ogw'enaggalabi? Yes. Enaggalabi wabeerayo omukolo gumu oba enaggalabi mutaka akulirayo ali ogwo akolayo emikolo giyinza okuba gisukka mu gumu. Akolayo emikolo abogwo Semanobe bakasujjulubi nga ejyawe gikolebwa eno nga egimirala. Yes. Ejja bakasujjulubi nga gijja onakisiza omukono. Anti tugenda tutambula mu mikolo egy'enjawulo ne mu bifo eby'enjawulo okusinziira ku nteekateeka nga bwekola ki? Yes. Nga bweri. Kati Kabaka Enguugu bagimuteerako bukerekere mu nnyumba Namiryango. Yes. Bagimuteerako Naggalabi. Eyo nsobi simanyi. Ekikumbusiza njagala bannayuganda nekyo kye mbalina okubuza naye nki emitendera egiyitibwa nsanya oba ena baprogramu nayo namba naye emitendera egiyitibwa mu butuufu bwabyo kuba mu bino byozoyogera nkyayi mulimu okutema oba okuyisa olugayi mu buwangwa, obuwangwa n'ennono obulombolombo obukolebwa nga mu lulimi olwangu bye twakola biba tebiri mu buwangwa. Byali kugeegenya kati nga bw'olaba bwe bakugamba naate si by accident. Yes. Tugezaako okukola nga Abaganda be baakolanga. Tuwe ekifaananyi nti kino kye kibadde okati olw'okuba nti abantu baffe emyaka 27 gyali mingi ng'Obwakabaka tebukola ki? Yes. Abamu baana bato. Yes. Kakati nga tebasobola kuyimirira mu ba Bishop Misayiri Kawuma ate abasumba baabwe. Yes. Bakadde baabwe mu nzikiriza bababuuze kana n'akataano era gwe ayinza okuyimiriramu nga bakutwala nga ayagala ennyo ebya sitaani. Kakati n'omukolo gwennyini ogw'Enaggalabi ogukolebwayo tegwakolebwa. N'omukolo ogukolebwa Enaggalabi tegwakolebwa. Kuba gw'okyayogera ku giri emirala. Omukolo gw'Enaggalabi gwe mulangira oba Kabaka alwana olutalo lw'ebirumbi buba gwamulangira. Alwana olutalo lwaki? Lw'ebirumbi. Semanobe emikolo gyamukolako tegyakolebwa. Omukolo ogwo guba gwakulwana olutalo lwaki? Lwa birumbi. Kakati bano Basemwogerere Dr. Paulo Kawanga Semwogerere ne ba professor ne bannaddiini bakwata kamera z'ensi yonna ne bazikkate Naggalabi. Gwe bw'alaba akyali singa akola emikolo tewaliwo gye bagobamu kamera mingi nnyo era waliwo ne gye tutalaba naye gino bamukwata BBC zaani kati bakulaga nti bakola ekyamakulu ennyo eri Buganda. Ndowooza ku percentage twalaba ku ya King Charles eringa ndowooza ku bye nasomera ne bye mmanyi eringa ndowooza ebitundu nga 3 ku buli 100 bye twalaba naye nga ate biba biri eri ebyenkizo. Mukulu kyoyo yabuuzizza nti mju kyatumalamu amaanyi. Mukyala anti era naye mukulu bayinza okuba mukadde wange nga maama wange. Kakati nze njagala mugamba ekintu kimu nti okujjako Abaganda nga tuli faamu okwenkana aba English nti waliwo emikolo egikolebwa mu bifo eby'enjawulo egyo Abaganda tuteekwa gibeerako n'obuvunaanyizibwa. Abaganda bannaddiini Kabaka tumutwale Namirembe bwe kuba kumusabira bannaddiini bamusangewa Namirembe eyo bo bamusabira ebyabwe. Naye ng'eno mu mikolo gyaffe
tukoze n'eddembe lyaffe erisobola okufuula onaani. Emabegako wali eri mu byateesebwa Nairobi wawona waliwo ebyateesebwa okulaba ng'obuwangwa bumenyebwamenyebwa mu kikula bw'ekiti. Era kyekyaleeta bannaddiini eri emabega muba ku King Charles no Queen Victoria, King George ne bino okuleeta amadiini. Oluvannyuma lw'okujja okutwetegereza ne batulaba ne batugoberera. Era osanga lwaki olubiri lw'Emmengo lwe lubiri olukulu olw'Obwakabaka nti ebikolebwa olubiri olwo lukubibwa oluvannyuma lwa bannaddiini okujja. Kati tokyasobola kukuba ki? Tokyasobola kukuba lubiri lwa Kabaka wa Buganda. Ono ye Kabaka aliko gwe tumanya atakubye lubiri. Ne Muteesa teyakuba. Owokubiri. Ne Dawudi Chwa teyakuba. Yazimba buzimbi nju ye Salama. Ne Muteesa yazimba ebamunaanika. Ne teyakuba luki? Teyakuba lubiri. Teyakuba lubiri. Kwa okuba olubiri bintu bingi ebyetaagibwa ate nga bannaddiini n'abasomya Obukatuliki n'Obukristaayo n'Obusiraamu babiyita byaki? Bya sitaani. Nenga teri Bwakabaka busobola kuyimirirawo nga tebulina maanyi. Okkiriza nti ekitubonyaabonya bangi bazze bakyogera nti ne kibonyaabonya Obwakabaka kati okuyisa olugaayo oba okubuuka amacco ebyobuwangwa obulombolombo n'ennono bimu ku ebyo ebitukuba n'ebikuba Ssaabasajja kati. Tusukka ku ekyo. Ssaabasajja Kabaka yajja muwambe kuva ku ntandikwa eri mu maka ga Profesa Lule. Kakati wano wonna ajja bazzukulu twogera baani naye nga eddoboozi lyaffe dirina ebisenge kwe likoma ebyali byasibwa edda n'enkokoto. Kakati nga ffe kye twali tulina okukola kutegeera buki? Butegeezi nti kino ekintu kiri bwe kiti. Nolwekyo kye tuteekwa okusooka okukola kumenya kisenge. Tukolere ddala kwolya emiki. Kati gwe kwe kuyita mujje tugenda kutikkira Kabaka ne mugenda. Nga naye Kabaka bagenda mutikkira na kumulayiza. Si kumutwala kukolebwako mukolo bukerekere. Si kumutwala kukolebwako mukolo sese. Ekwamanja kubuza mikolo kijje twabuusa amaaso. Mikolo kakugamba nti gyonna ng'oggyeko okubikka akabugo. Naye emikolo emirala gyonna twagibuusa amaaso gyakolebwa. Olwo tulina ki? Kati naye tudduka emiki emisinde n'oli akugamba wano waliwo abatayagala bwaki Bwakabaka naye nga bino byonna bibaddewo. Lwaki nze njogera bigambo bino nti ebbaluwa eyo gye nkugambye bwe yamutuukako. Ebbaluwa yalimu biki yo? Yamera olutiko. Kati nengamba bwabanga nasobola okumulanga ameze olutiko ndowooza yaligambye ngaminjuki ebbaluwa yalimu biki? Kanda bo abakulu bano naye abanga yakola byonna obusobozi obwo yabulina wa wabeerera omunafu. Anti oyogera ku bbaluwa kati ondese emabega. Ojja kusigalayo. Ebbaluwa eyo njagala kumanya yalimu ki? Okiwulidde ssebo?
kakati eyo engeri gye twafuna kabaka ng'avudde e Naggalabi mu kumutikkira. Ogwo gwe mukolo ogukola ki? Mu programu eyokusatu oba ekitundu ogusooka ekyokusatu ekinajja njagala okumanya kati ebyaddirira. Ndowooza nga tusenvula tutuuka mu kuteekawo bakyusa Ssabataka Supreme Council bagifuula gavumenti ya Buganda. Olukiiko oba y'obwakabaka. Gavumenti egenda okuteesa ne gavumenti ya Uganda oba ne gavumenti ya President Museveni. Lindako olukiiko luva mu kyo olukiiko lwavaawo. Anti kati bwe bamala Ssabataka Supreme Council etuula bateesa tutuuka ku matikkira. Kati bwe tuva ku matikkira tukyusa ekibadde Ssabataka Supreme Council tukifuula gavumenti. Era mu kukifuula gavumenti batugamba bagaziyiza olukiiko lwa Ssabataka Supreme Council luveemu cabinet lufuuka olukiiko lwa tubeere ne olukiiko olwa Kabaka amagezi. Basi lukiiko lwa Buganda olwo luliwo tuluyita olukiiko olwa Kabaka amagezi. Kati olukiiko bwe balugaziya baleetamu ab'ebika ababaka abakiikirira ebika. Kati omwo mwe mujjira Dani Muliika, mwe mujjira muganda wange Katenda Luutu n'abalala. Nsaba mu kitundu ekyokusatu we twatandikira nti nga tuvudde Naggalabi biki ebyaddirira. Yes. Ndowooza episode zijja ndowooza mu nteekateeka eyo mu lukiiko olwo ne Museveni waafunira special seat mu lukiiko lwa Buganda. N'ayambazibwa n'ekyambalo ky'olukiiko. Ne bamuwa ekika ky'ente. We tujja otandikira mu kitundu ekiddako abatulaba ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya. Ndowooza episodes zino zijjidde mu kadde kennyini akatuufu. Era ekyambalo kya pulezidenti kyali Grace Ssemakula yali akikuuma butiribiri. Bw'olaba vidiyo eyo oyo omusajja yali akikutte ne omutaka akatongole waali nga bava waggulu awo. Naye nga Grace Ssemakula ekyambalo akikutte buki butiribiri. Nga bw'omanyi protocol ya president yali eteekwa okumanya ekyambalo ani akirina kiri safe kiri secuwa. Kati Grace Ssemakula akikwata. Njagala nnyo olambe ebigere by'abantu bano. Vidiyo nagira bulungi era njirina. Tetujja kusukano tugenda kuba vira egenda kuba Mbozi tugenda kugiva ku munga abali akatogo. Ebyennaggalabi tubimaze n'eri gye twatandikayo n'ekitundu ekyasooka noza mwakiraba. Ekyokubiri tujja kikomekereza wano. Ekyokusatu tujja kutandikira ku okutegeera ebyaddirira nga tuvudde Naggalabi biki ebyaddako n'okutuusiza ddala okutuuka wano we tuli. Oba zinaaba episode mmeka simanyi. Atakumira mpeera batukumire musigale ku mukutu. Ayi Katonda kuma maaso moja. Uganda ey'enkya